naddala olwaleero gwayambala empale ng'oli mukyala, yambala empale ng'ekuwa ekitiibwa ng'omukyala n'emyaka gyo ne levo yo. Tebakugambangako mu Bayibuli nti omukazi tayambala mpale, wabula Bayibuli egamba toyambalanga kya musajja. Kale tubalamusako mwena abali ku mukutu ogwa There Is Still Hope, abali ku There Is Still Hope tu ne emikutu emirala Tish TV background ogiraba ne Testimony TV. Twebaza nnyo mwe bali kubanga ate mutukoberera Mukama, tukwebaza kubanga oli mulungi, kitibwa kikyo n'amateendo gago twaniza okubeerawo okwo. Mwoyo Mutukuvu jangu tukulembere mu byonna bye tugenda okubanga ate twogerako mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabidde, amiina. Kale lunaku olwaleero ndowooza nkuwaddeko kakiripo awo nga ntandika. Omusumba Ntume ng'asumba Victoria Church Kakiri badde ayogera ku nsonga z'empale. Abakazi basaanidde okwambala empale oba nedda. Ndowooza kankuwe full video eyo ya ddakiika 5 omuwulirize. Manyi tuli mu kaseera nga olina okwesomera Bayibuli n'ogitegeera. Bw'onoobeera ng'awo ng'oyagala bakunnyonnyole bakuvuunulire ebyawandiikibwa, ogenda kutabuka omutwe, kubanga kati buli muntu agenda kutya n'okubikkulirwa kwe. Okwo kwe kubikkulirwa kwe. Era akwale n'ekyawandiikibwa eky'amateeka olwokubiri, I think 20 what, ndowooza agikuwadde awo nti abakazi temwambalanga by'abasajja, n'akubuuza empale z'abakazi ate ziba ziti ez'abasajja. Wali ez'abasajja n'ez'abakazi. Lwaki njogera bingi? Leka mukuwe osobole okuba nga ate omwewulirirako mu linnya erya Yesu. Kale ndowooza mukuteereyo wano mu ddakiika 5. Aya oyo waliwo entale ennaku zino, omukazi tateekwa kwambala mpale, omusajja yayambala empale. Natandise mbagamba ebigambo Yesu byatalemerako temubiremerako. Kati njagala kuyambako mu ddakiika zino bano ababuukira obunyiriri. Ababuukira ki? Ate naawe omulokola ajja wano nkutaasa olemenga kuwulira ng'osalirwa omusango, kubanga bagambye Bayibuli eyogera bulungi omukazi tayambala mpale, empale z'abasajja. Kale katusome Bayibuli tulabe empale bazoogerako wa mu Bayibuli. Ekyamateeka olwokubiri essula 22 olunyiriri lwa 5 tusomera awo Musumba Wilson. Kyamateeka 22 olunyiriri lwa 5. Omukazi tayambalanga kya musajja. Omukazi takolanga ki? Awabaddewo mpale. Kambabuuze wano tetuyina makanzu. Amakanzu tegaakulamu ng'ebiteeteeyi. Kati naffe olwo tuba twambadde kya mukazi. Teriyo makanzu g'abasiraamu nga g'abasajja naye nga gafaanana ebiteeteeyi by'abakazi. Kiri bakugambye ekyambalo nga kyatungibwa nga kya mukazi, omusajja takyambalanga. Teriyo abakazi tebalina bulawuzi nga zaakulamu ng'amasaati. Temuyina magezi gaawula bulawuzi ku saati. Kati tulowooze nti omukazi okwambala bulawuzi nga ya mikono miwanvu kifuuse saati. Bakunnyonnyodde omukazi tayambalanga kya musajja. Kino baba bakitunze nga bakidizayinize nga kya musajja. Era naffe kennyini bannange tetuli basiru kutuuka awo. Bwe tugenda mu katale tumanye empale z'abakazi n'ez'abasajja. Ate ne bakyala baffe si bagwagwa kutuuka ku ekyo. Bamanye empale ey'omukazi n'ey'omusajja. Kino bakugambye ekyambalo. Era bwe tusisinkana wa worship team ng'ayambadde ka bulawuzi kamwako, naffe tumwewuunya
naye ate waliwo essaati ez'emikono emimpi nga za worship team z'abalenzi. Kati bakugambye kino kyambalo kiri designed nga kya mukazi. Emabegaawo nagenda neneetuliikiriza ne ngenda oggula empale z'abaana nenzigula nga nnyingi ne t-shirts zonna nagula z'abasajja nga n'abawala mwe bali. Namala kutuuka waka mami naŋŋamba naye biki byokoze? Ezino empale zo z'abalenzi zonna temuli ya muwala, era twagenda okuzibambaza nga tezimaakinga. Ategedde gamba amiina. Kati okubanga omusajja, kati naffe abasajja batuvunaana okwambala amakanzu kubanga design ya kikazi. Naye naffe tusobola okwewuunya bwe tusanga omusajja nga ayambadde ekkanzu nga temuli mpale munda. Oba okitegedde kye ŋŋamba? Kati abantu babuuka n'obunyiriri kubanga yasomako Bayibuli ennyiriri 3 naye nga tasobola nakunnyonnyola byabuulira, wabula awakana buwakanyi. N'omubuuza mina omulokole yankayanya naŋŋamba, pasita bwe bwe obufumbo nga si bwa mwoyo, lwaki ekitanda Bayibuli ekiyita kitukuvu konze mpayo olunyiriri nga kitukuvu? N'alyoka alumpa ne mugamba olunyiriri lugamba kitukuvu kirongoofu. Ne mubuuza buli kirongoofu kigenda mu ggulu? Buli kirongoofu kigenda mu ggulu? Eno ekkanisa ogenda gisanga mu ggulu? Emmotoka yange ogenda gisanga mu ggulu? Ensolo ze basala ennongoofu Bayibuli zeeyogerako nga baziwaayo nga saddaaka ogenda zisanga mu ggulu? Laba nno. Kati baana ba Katonda, njagala olwaleero gwayambala empale ng'oli mukyala, yambala empale ng'ekuwa ekitiibwa ng'omukyala n'emyaka gyo ne levo yo. Tebakugambangako mu Bayibuli ti omukazi tayambala mpale, wabula Bayibuli egamba toyambalanga kya musajja. Kino yali etegeeza ebintu bingi. Ekisooka, abakazi bambadde ekitiibwa ky'abasajja, amaka ne gafa. Abakazi bambadde obuyinza bw'abasajja, obufumbo ne bwonooneka. Abasajja bambadde kati eky'abakazi nga basalaka nga bamera amabeere, babawa empisa ezo ezikuba amabeere ne gagejja n'abanga omukazi. Era n'olisanga erisajja lyonna nga lijeejema n'akaloboozi lyakyuka, lirina n'obuviiri bulinga bw'abakyala. Oba ontegedde kye nkugamba? Naye omusajja ayambalira ddala ekkanzu ya kisajja, era tosobola kusanga mukazi kubanga nti mwamanyira ebiteeteeyi n'ekkanzu ogyambale. Nedda, ekyo kyaffe. Kale ndowooza akatambi ako okeewuliriddeko. Sigenda kudda mu bigambo bye weewuliriddeko, naye omusumba akulaze ekyawandiikibwa engeri gyakitapuseemu. Ndowooza naawe olina engeri gy'oyinza okuba nga ate okitegeeramu nga ggwe. Kyova nkugambye nti bino ebiro buli omu yeesomere Bayibuli. Buli omu akwate Bayibuli ayeesomere, weenoonya Katonda at a personal level. Otherwise abantu balina okubikulira okwenjawulo okwabwe ng'ate bo balaba kutuufu nga bo, naye kati nga gwe oyinza obutabitegeera. So kakati weesibe ku Mwoyo Mutukuvu kuba yeye alina ansa entuufu zetumanyi nti 100 ku 100 zoki ntuufu. Oyo ye tumwesiga. Kakati omwana w'omuntu ye tosaba mwesiga, tomanyi oba ansa gy'alina ntuufu oba ansa gy'alina ki nkyamu. So bane tusome Bayibuli, tunoonye Mukama nga wakyayinza okulabika. Kati kyandikibwa kiikyo yakugambye waliyo empale nga z'abakazi bokka, wabaayo empale nga z'abasajja. So kakati gwe kasoba nga ogenze mu katale n'oyawula eno ya musajja, musajja gula eby'omusajja. Gwe oba oli muwala n'ogenda mu katale n'olaba nga empale gy'oguze ya kiwala, gwe weeyambalira empale paka Yesu lwalidda. So byebyo, nsome Bayibuli. Nze sirina bigambo bingi bye ngenda kwongerako awo, naye nze kyokka kye nsobola okugamba kiri kimu.
owooluganda soma bayibuli. Bayibuli gy'olina ogisoma oba nedda. Oba togisoma awo nno oyolekedde okukola buli omu kyanajja n'ayogera nti kituufu kyogenda okukola kuba katomanyi kituufu nakitale kituufu. Oyagala abantu bakusalirewo, abantu bakwogererewo, bakusomere bayibuli, bakunoonyeze Mukama nga wakyayinza okulabika ng'oli mu comfort zone. Toyagala kwesomera ki? Toyagala kwesomera bayibuli. So ogenda kulimbibwa to an extent gy'otaasobole. Twali tukyali awo ojja kubeerawo mulala gyana yakugamba ekikye nti ate omukazi asobola okuwasa omusajja. Gwerinda omuntu ajja funayo kyandikibwa naye akyekyusize. So kati okwewala ebyo byonna n'okulimbibwa n'okutabulwatabulwa n'okusoberwasoberwa kuba abangi basobeddwa. Kwata bayibuli gifuule mukwano gwo gisome, gamba omwoyo wa Mukama sirina kyemanyi nzivuunulira ebyawandiikibwa bino neme kulimbibwa. Then awo omwoyo wa Mukama ajja kukuvuunulira buli kyeweetaaga okuba ng'okola ki? Ng'otegeera. Naye awatali ekyo we are finished. Tuwedde. Nesomera bayibuli era olwo kyekyawandikibwa eky'amateeka olwokubiri kyayogedde. Nze nina omwoyo omutukuvu. Nzimanyi kyekitegeeza. Kati abatamanyi kyekitegeeza abagala okwambala empale bafunye backup. Nga pastor atugambye mukasita okeberanga eno empale ya musajja ya mukazi nti empale ya kikazi nti gwe yambala. Nti bayibuli teyogerangako mpale. Eyogera omukazi toyambala kya musajja n'omusajja toyambala kya mukazi, teyakugamba mpale. Kinekeme kugambye wano wetutuuse. Wo wazibu nnyo. Bino ebiro bye tulimu biro bikambwe muko. Era gwoba tolina mwoyo wa Mukama bino ebiro bigenda okusabula osigale ku ttaka. Osigale nga tokyayimiridde. Oba ogenda kuwulira bino bikutabule, onaakuba empeta, onaakuba empale, oli akuba ekiri, oli agame muwase babiri. Kati obanga oli mulokole ateesomera bayibuli, ateebuuza ku mwoyo mutukuvu, ali awo atwalibwa buli weevu ejja, ojja kuba okoze ki? Ojja kuba atowedde. Olowooza kikola ensonga gy'agambye. Naawe wagira abakazi bambale bayihani banesimanyi nasi sisobola nakukkiriza. Ale yanze n'omukyala nga tutambula ng'ayambadde empale naye ayambadde empale. Simanyi nyinza kukikkiriza. Simanyi oba muntu ayinza kunnimba kwenkanawa ku kugula idea ya musumba eyo gy'aleese. Amazima ngigezaako okubanga ngattirira ebintu nga bwe biyinza okukwatagana ewange. Ekyaddala nkyabigatta bikyagaanya okuba nga ate biyunga. Bikyagaanya okuyunga naye kanzikirize mwoyo wa Mukama ajja biyunga. Annaye eno speedi ensi y'omwoyo gy'eriko nene nnyo, era wobanga gw'oli awo togenda gikwata ensi y'omwoyo. It is on high speed. Yeetaaga nga naawe weewaddeyo. Bino bayibuli togenda kera bukeezi kumakya ogitegeere. Weeweeyo. Bayibuli teriiko nti oba olina kubanga wasoma paka Makerere, oba olina okubanga olina kanisa. Bayibuli eno kasita weewaayo noga omwoyo wa Mukama neewaddeyo nsomesa bayibuli, Mukama ajja kuwa okubikkulirwa. Kubikkulirwa kwanakuwa okuba otambula nakwo. Naye nze ndaba we tutuuse wo wazibu. Wazibu mukko. Weetaaga nga weesibye ebbiri
kubanga bintu si byangu. Kale ndowooza kankukomyawo Nsumba ojja kuddayo naawe omwewulirire mu biseera bye ebyaki, mu biseera bye eby'eddembe, olabe kiki kyagezaako okuba nga ategeeza oba kyayogedde okikkiriziganya nakyo oba tokkiriziganya nakyo. Oba tokkiriziganya nakyo kyekituufu kyekiriwa era ekyo kyosaanidde okuba nga okola ki, kyosaanidde okuba nga okolera ddala ekyo ekituufu. Baagala nnyo, beere bulungi ate era mweraba.